Oluvannyuma lw'abagabi b'obuyambi okwesalako abakulira eddwaliro ebudabuda n'okujjanjaba abalwadde ba Mukenenya mu ggwanga erya MildMay erisangibwa olweza ku luguudo lw'Entebbe baguddewo eddwaliro eddala erigenda okujjanjaba endwadde eza bulijjo gamba ng'omusujja, embuto n'ebirala nga zino tezeekuusa ku kawuka akaleeta Mukenenya. Eddwaliro lya MildMay limanyiddwa mu kukola ku balwadde ba Mukenenya bokka, wabula nga lino eriguddwawo ligenda kukola ne ku ndwadde zonna era ng'abantu bagenda kusasulangayo ssente. From MildMay, the services we are going to have are going to be all that. But what we are offering at the moment, which you can be able to come and access, is anything. We handle all diagnostics. Sente zino ze zigenda okukozesebwanga okuyamba ku ttabi eri abalwadde abalina akawuka ka Mukenenya naddala eri abo abatalina busobozi ate n'okwerinda singa abagabi b'obuyambi baba tebaweereza ssente. We shall be growing up to the level of a general hospital. So you're able to be categorized whether you need care or you need counseling around behavior change, around other prevention mechanisms. Eddwaliro lino liguddwawo olunaku olwaleero omubaka omukyalo y'Owakiso Rosemary Nansubuga Senninde bw'anaakubiriza abazadde obuteemotyamotya nga boogera ku nsonga z'akawuka akaleeta Mukenenya n'abaana baabwe kubanga abazadde obutabeera balambulukufu ku nsonga zino kye kimu ku biviiriddeko obulwadde buno okwongera okusaasaana mu ggwanga. Bw'ati asuubizza okubakwasizaako abanaabeera obwetaavu bonna. Abaana tulina kubayamba kubayigiriza bategeere obuvunaanyizibwa bwabwe nti eri gye bagenda kusoma. Ate n'ekirala n'abaana bafe okubayigiriza tubeere open gye bali. Abaana tubabuulire nti obulwadde buno gye buli, ate tubabuulire bukwata butya. Kakati omwana asobole okutegeera agende nga ddala agenda yeegendereza. Olunaku olwaleero abantu abasoba mu 6 be baweereddwa obujjanjabi obw'obwereere wabula ng'okutandika n'olunaku olw'enkya bajja kuba basasula. Oluvannyuma omubaka Senninde alambuziddwa emirimu egikolerwa ku ddwaliro lino. Amyuka akulira eddwaliro lya MildMay George Wabushingi agambye nti kino kigenda kuyambako n'abantu okukomya okutya okugenda ku ddwaliro lino kubanga bangi badde batya okubalaba nga bavaayo. Many people have thought MildMay Uganda is simply focusing on HIV/AIDS only. But we wanted to bring you here and let you know that actually we are beyond that. We have a lot of services. Shamshad Nalujja ne Yudaya Namyalo be bakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV1.